ekisookera ddala kiri ku salatu tarawih nakyogerako naye era nkiddamu nti waliwo obugayaavu obutera okubeera nga bukolebwa bwe buliwa adamu ikmal as-sala ma'a al-imam okusala essala ya tarawih naye ne tubeera nga tetugimazeeko naani ne imam ndoze ensonga eno nagyogerako ne kanyongera okugikkaatiriza mu butuufu omuntu bw'asalako kyasaddeko era afuna empeera tuli ffenna naye hadithi weeri nga ntuufu ng'omubaka muhammadin sallallahu alayhi wasallam agamba nti man qaama ma'a al-imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu layla kujja kuba waliwo ng'abuusabuusa mu butuufu bwa hadithi asobola okututangazaamu wafawqa kulli dhi ilmin alim wagulu omumanyi wabeerayo muki omumanyi nti omuntu yenna atandika essala ya tarawih ne imam Allah amuwandikako empeera za muntu ayimiridde ekyo kiki kiramba kati empeera ezo singa oli asaala kuba asaddeko laka neziba 8 kufa abasala 11 n'agamba witi sijja giteekako empeera ezo amanyi balaga tazifuna ezaki ez'okuyimirira ekiro kiki kiro kiramba kubanga hadithi egamba hatta yansarifa insirafi al-imam kitegeeza tusa wamaliza so si kufuluma muzikiti kwa nabanga kiza Sheikh Uthaymin ngagamba Sheikh kitegeeza hatta yansarifa imam amalina kufuluma muzikiti akole ki agende oba n'agamba nedda kiri kubeera nti imamu wamaliriza nti salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum wa rahmatullah ekyo nno kitwaliramu ne ba imamu ne beeranga bali babiri oba basatu abasaaza bonna bonna tugenda babalanga imamu ki tugamba nze sikaga hatta yansarifa kati onaamaliriza nze ngenze empeera zange ziwedde nedda bonna ba imamu olw'okuba mulimo gwe gumu kitegeeza nti imamu asemberayo ddala waawunzikira bw'ati awo oba oli awo biawunihi tabaraka wataala obeera mu baddu abafunye empeera ezo kategerekesa akabe bitiibwa so mbakubiriza bwe kuba kuwumulamu ng'ofunye obudde obumulamu osobola okweteekera essala eyo osaaleko ne imamu ogimalirize bw'oba ozzeeyo waka bw'oba ozuukuse tekigaana kusala lakazo 2 4 naye witi togikola ki togiddamu kitegerekese ekyo witi yebeeremu mu kiro kuba bw'osaala ne imamu n'omaliriza imamu ne witi abagikoze eki abagitadde kati bw'oddayo ewaka togikola ki togyongerako wabula osobola okusala rakaati 2 3 4 6 neifaanana bwe bityo oba ensonga eyo etegerekese ensonga endala egenda mu kubeera nti ki ekitategerekesagi ofuna empeera z'ofunye nkyogere ofuna empeera ez'omusale z'ayinza okufuna naye kino ekya hadithi gwe toyingiramu okujjako bonaaba oyo haji bonaaba ofunyeyo ekyongera okulaga nti nange nyingiramu awo kitegerekese naye nga hadithi nga bweri hatta yansarifa kati nsarafa al-imam imamu aba amalirizaawo abatatana bakumaliriza ala kulli hal eyo ensonga etegeeza haji tujja mulaba oluvannyuma kubanga tumulagirire reference haji wajja okusanga hadithi eyo naye nga yo weeri nki ntuufu era mbakuyiriza obutabigayaalirira mu guno mwezi gwa kuganyulwa mu Ramadan idhan tubeere nga tugukozesa ensonga ey'okubiri gye njagala okukoonako mu Ramadan tuyitiriza nnyo okusoma Qur'ani si bwe kiri naye ate ezimu empisa z'okusoma Qur'ani tuzeerabira ekisookera ddala naddala kwagenda okusoma kitukubiriza okubeera nga tusoma ala taharatin okusoma Qur'ani nga tuli batukuvu bw'osaze okukwata ku Qur'an kyalibadde kya buvunaanyizibwa omuntu okusoma Qur'ani ng'ayina ki ng'ayina wudu kategerekese abo ekyokubiri okusoma ng'otudde mu kibula naye sunna nywevu okusoma Qur'an ng'otudde mu ki mu kibula tekitegeeza nti w'ogisoma nga totunuddeyo tetuuka wabula mpisa adabu tirawati al-Qur'an mpisa za kusoma ki za kusoma Qur'an ekyokusatu kiyingiramu okubeera nti adamu al-ajala obutanguyiriza nga tusoma ki abantu balwana bunjala kumalako Qur'an yakugimalako n'omusanga ne byasoma ne takyabitegeera yenyini takyewuliza ne byasoma nga speed jaddukako oludduka agala kugimalako agafunayo hatima nga nnya
mu Ramadhan hatima mukimanyi okukatamisa okumalako Qur'an. So Qur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, okugifumitizaako kikulu nnyo okusoma Qur'ani ma at-tadabbur wa ta'ammul. Soma nga byosoma obifumitirizaako nti seeka sibimanyi ddayo biyige lyokulinza okwo ddayo bikole ki, kubanga ennaku zino byangu nnyo okubiyiga. Waliwo akiwakanya ebyo nti kizibu okuyiga Qur'ani kyetegeeza amakulu agasookerwako? Waliwo akiwakanya? Sekankata yatukola gwa audio mwabatagala bya kusoma nnyo bibatawaanya. Audio weeri mulimi lwotegeera kitegeerekese. Ne mukadde waffe Sheikh Abdulrazak naye yaleka akoze omulimu Qur'ani bagiwandiika. Tuli fenna olaba ne bobeere wakosobo gamba nti lunaku nja kusomayo ayez kyezitegeeza mu lulimi lwange naawe olunyankole gyeri eyammwe n'oluswayiri gye nabaki kiwalina mweza mujeziri temulina kye mugenda kwekwasa maaso wa kitiibwa Allah. Tuli fenna ebitiibwa Qur'ani enyuma nnyo ng'osoma olina kyotegeera. Tojja nakuddayo okuyomba nti batuwanvuyiza oba bakoze kino ebifaanana bwe biti. So mbakubiriza teekawo enkola ewaka ne Ramadhan eweddeko. Tuli fenna Qur'ani webanga erimu aya eziri mu kakaaga nezisobamu weweyo aya 5 towewa bingi meka olabe kye bitegeeza. Ojja genda okulaba nno ng'okoze eki ng'otambudde. Naye ekyo ekibaddemu mu mpisa z'okusoma Qur'an obutapapiriza nga tukola ki nga tusoma ko tugisome n'obwegendeeza. Ku nsonga endala mulimu okuwulira ddala ffe abawuliriza Qur'an ng'egenda mu maaso ebanga esomwa. Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Okuwuliriza Qur'an ebanga esomebwa kyabuvunaanyizibwa okubeera nti tusirika Qur'an ebanga ekola ki esomebwa. Wabula n'okulabula oba okujjukiza abagisoma okwewala okunakuwaza abantu. Tunzo kati muzikiti nga tulwa buli mwatu ali kwazikalize olina alyokajeyo Qur'an walina asimbula omuzikiti gonna n'agwetikka. Enkola muteo gisanga muzikiti egimu enkola esi ntuufu. Onazayingidde asala sunna ali ku bulaadiwe n'ebifaanana bwe bityo hafizu n'alyoka asumulula wali omuzikiti gonna n'agwetikka. Bahafizu balina enkola zaabwe. Qur'ani atengera zizimu ku bantu naddala bakwata ebiseera ebisinga amaloboozi gabe gabeera nnyo waggulu kiinaano zengeri gye kibayambako. Tuli fenna naye balina okwegendereza we baba nga waliwo abantu obutabakola ki obutabanakuwaza tegeerekese. So aye n'omulala n'agisoma togisomera ate mu bifo abantu we bali bize sanza abantu bali mu mboozi yaabwe naawe oze n'eimaani atandise okusomera Qur'ani awo kani abalina omusanga awo gwe. Tuli fenna so mbasaba saidi zombi gwasoma tonakuwaza abantu aye naawe okubeera ng'oyogera kiyingira muno okubeera ng'eswala ya tarawehe egenda mu maaso nakikonyeeko okubeera nti abantu imaamu abali mu kusaaza eno abawupozinzeemu oli bamulinze zimale kendeerako abaana togenda ku mavivi ne balyoka bajja ne bayingira mu swala naye babeerawo nga bakuba mboozi waayo bigenze bityo olunaku olulayo oti naye guno nga batusaaza biwanvu n'ebifaanana bwe bityo tebagenda tutta bussi wano nga amaloboozi gatambula eyo kitegeerekese. So mbasaba okubeera nti Qur'ani tugiwa ekitiibwa mu mbeera y'okubeera nti tugisoma n'okubeera nga tukola ki n'okubeera nga tugiwuliriza kitegeeza ebitiibwa. Ekisemberayo ddala zaagala kusoma ku ddakiika 35 kigenda mu kubeera nti buli muntu mwezi guno weekolewo puroguramu kwogenda okutambulira. Puroguramu eya ibaada gye njogerako seka busoole teekawo puroguramu kwogamba nti kana akaseera nyina kukoleramu kino yenna aleetawo puroguramu mugambe tekijja kukola ki tekijja kusoboka. Bw'ogamba nti luvannyuma lwa swala maze okusaala nja kuwayo eddakiika 15 kusoma Qur'ani ekyo kiraazame bwe kiba nga kiri mu busobozi bwo kyegerekese. Ogambe nti buno budde bwe buti nyina kubeera nga mpumuddemu naate abantu mbagala kuwumulira mu ttarawe enaasaala asumagira nena okumanya tusadde mmeka si esembayo nga tukyali ku yakusatu. Tuli fenna so tugamba nti funayo akadde okole ki owumulemu obanga okafunye ne puroguramu giteeke nti ya kusoma kwa dhikari tugeze kati oluusi olumala okulya eddaaku kusoma kwa dhikari. Tuli fenna obanga bw'olinda wano okusiibuluka n'osobola okuteekawo puroguramu noga tugeze kati wakambanzeyo ssaawa 11 abamba tulukunyuka bukyali mu Ramadhan teekawo puroguramu awo emanyikiddwa kijja kukuyambako
era olunaku welukomekereza wechekinga olabe programu yange yowaliro ngituukiriza oba nedda ki ekinnemesezza tegerekese ekyo kijja tuyambako n'okwewala abaana batugwako gwe oyinajja n'akusulako programu akusanze oli mu kusoma aleese ekibooziboozi awo nebifaanana bwe bityo kati ebyo byonna byonna wonaabanga obitadde bijja kukuyambako kitegeesa bibitiibwa either tukole programu ez'okukola ibaada omuli okusoma Quran adhikaari buli fenna n'ekuba kusaddaka n'okukolera programu osobola okugamba nze buli lwajjuma nja kusiibuliranga abaki abasiraamu ekyo nayo n'okyetegeka kubanga enfuna yaffe si yeemu tufenna n'ogamba nti kamale wiiki nnamba nga nkyetegeka ku Friday tusobola okugamba nti waliwo omuzigo gwe bagamba bo baagigabana nti gwe Sekagundi gw'osiibulira oba Haji Gundi gw'osiibulira olunaku bwe ruti baagabana nnaku bwe tusaasanya emitwalo nga 12 buli lunaku ng'ejja gituwa kitegeeza ne bagenda nga bagabana mpola 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 mu mbeera efaanana bw'etyo kitegeerekese kyabe bitiibwa okusinziira ku busobozi bwo neibaada yakusiibula kuyinza okuba kuli ku level y'abantu batonotono era tugana kyetegekera tuli fenna nolwankubadde ekikulu mu byonna ate abantu baffe kikulu nnyo butagamba nge nensibula abasiraamu naye nga yabeewako balese baayo yabali eyo balinze biddako oluguze ebiwotameroni binanansi byonna oyitidde ku muzikiti ewaka nolewa sente leero sifunye noyagala ofune ku mpeera za wano sadaka esinga obulungi abantu gye bakoze eki gye balidde nawe tulina obukendeevu osanga n'abagagga ng'asobola okuba nga aliisa abantu ku muziki n'ebifaana bwe bityo naye nga bwe bagamba ekiri bakoyinza obutakkiriza ate nga bya ddala kyegerekese ekyo so mbakubiriza ab'ebitiibwa abantu baffe kikulu nnyo mu mbeera y'okubeera ntulabirira eyo naye beera sadaka ssebo n'aba muganda wo sadaka gy'omuwadde yesinga okubeera nga nkulu okusinga gy'owadde wano mu lujjudde so mukkiriza ab'ebitiibwa ensonga ezo zetukonyeeko tuzikomekeza abantu bagende babeere nga bakola emirimu naye nga bwe mbagambye nti tugenda kubeera nga ne programu ezitambula wano insha Allah naddala okubaako okwejjukanya okw'okumakya n'oba okusanze mu mizikiti egy'enjawulo togaana kutula obeeko kyokola ki mulimu ku bifo ebisinga okuba ebirungi ebifo ebyogerera ku bigambo byani tosobola kuvaawo kyekimu ate isi n'oba totegedde ovaawo ofunye empeera z'okutuula mu kifo ekyo hadithi yomumanyi obulungi malaika za Allah atussaako okusaasira kwe malaika ne zitwetooloola tuli fenna wadhakarahumullahu fi man inda kati namwe mutudde wano Allah ali mu kuboogerako ne bamalayika kyegerekese so tuga tosobola kubeera ngo n'aba tabitegedde bakoze eki bye boogedde kyegerekese ekyo twongere okufollowinga tusobole okubeera nti twewala n'ensobi tusobole okubeera nga tukola ddala mu Ramadan esobola okubeera nga zoonoona omwezi gwaffe ogwa Ramadan mpozi n'okubeera abeegendeeza era hadisi nyingi ezitambula nga si ntuufu mwezi guno gwaki gwa Ramadan oba oli awo tuyinza okutandikira ku ezo olunaku olw'enkya hadithi ezitali ntuufu naye nga zinyuma bw'oziwulira zizaamu n'amaanyi kyegerekese naye nga si nga si ntuufu nazo tujja kubeera nga tuzikoonako bi'awnihi tabaraka wa ta'ala okujjako nga waliwo ayina naye ndowooza ye engeri eri ntandikwa mukkirize Sekabusoole badde yakubuuza ku byenjogedde obadde ogamba ki mudakiike waalaikum salaam waalaikum salaam kiyingiriramu ddala ekikyayogera era amunsi tuzikola omusango oli ewaka ali mu mboozi naye nga atumbuli ye yakwata bukwasi nti Qur'an kuteekako mu nyumba kukola ki kusomebwa tuli fenna n'omusanga bali mu lwali effujjo liri ewaka mumanyi oluusi n'abaana ebifaanana bwe bityo naye nga omubuuza kiki ekigenda mu maaso takimanyi Qur'an ateeddeko nnyumba aya yajjanga ebuna nti Qur'an bweba ekola ki okujjako bw'oba oleese obujulizi obugamba nti baagamba ey'oku leediyo oba ey'oku TV yo terina baagamba kuwuliriza eno nga gw'osoma bw'oba oleese obujulizi yatusobola okuwuliza ne tubwekenneenya naye bwe banga aya yajja nti wa idha quri'a al-Qur'an bwe banga ekola ki esomwa tetufuddeyo luddawo baluddawa tusirike tugiwulirize ya tukole ki tusirike bye tunaafunamu la'allakum turhamun obola ndufuna okusaasira kwani kuwekitiibwa Allah idhan tulina okuba abeegendereza pozi nati n'obutana kuwaza banneiba
kegerekezo otumbula ndogana kamala genti ndi musiramu kali ngeje tuli mu Ramadhan kati Qur'ani ze zigenda okubera mu nyumba z'abantu music yakendedde era jja basinga baadi bamukuba tunayo twabadde ku mukolo oli ne tukuba endongo lifenna kati omwezi bagala bagulabye ekyazize ko yagambye omugole balangirira Ramadhan erabise teri kudamu kuteako dwaga dijje kudamu kuteako luyimba lwonna n'omugole n'atusonyiwa ekidalo jja kuyingira abo oyingidde n'okufuluma n'omugole ne n'atebenka n'akkiriza nti Ramadhan yekoze eki nenga wali akasera kade kasooka wali so abantu Ramadhan bagitegeera tulifenna kasona totumbula ufayo bavubuka n'otumbula n'olugi n'oggulawo bwoti bategeere nti Ramadhan tona kuwaza ki ata mwine enkola nabo bateeko music nafike tubatereko tubalageko wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan oli bwakola ekibi anayo tokola kiki kibi kitegeerekese yogera naye mu mbeera esinga okubeera nga nungi sawa kitiibwa Allah atuwa obulungi obuli mwezi guno naam sir Suratu Furqan tugende tuongera okubeera nti tutunulamuko mu Qur'ani zaffe tulina wake ziri mu nnimi zetutegeera oba oli awo ojja kwongera okutegeera obuwomi bwa Qur'an n'okubeera nti obaako kyokola ki kyoyigamba bi'aunihi tabaraka wa ta'ala. Tusawa kitiibwa Allah atuwa obulungi obuli mwezi guno gwa Ramadhan. Tusawa kitiibwa Allah atuteeke embadde abanaayitizamu okukoleramu ibada. Tusaba Allah atuteeke embadde abanaazikola ibada nga bazikola ku lulwe. Tusawa kitiibwa Allahu azza wa jalla abeere nga atugulira emiryango gya riziki. Tusawa kitiibwa Allah ateeke omukisa mu bye tukola. Tusawa kitiibwa Allah atuyambeko mu kubeera tuteeka mu nkola amateeka ge. Tusawa kitiibwa Allah atuteeke embadde abamwebaza. Tusawa kitiibwa Allah atuteeke embadde abagumikiza abanga abagezesezza. Tusawa kitiibwa Allah buli alina ebimukutte Allah abeere nga abimusumululira. Tusawa kitiibwa Allah abalwadde muffe abeere nga abawonya. Tusawa kitiibwa Allah abalamu muffe atuwe okubeera nga tukozesa ekyengeri eky'obulamu. Tusawa kitiibwa Allah ateeke emikisa mu famire zaffe. Tusawa kitiibwa Allah ateeke abantu baffe obukuumi. Tusawa kitiibwa Allah atuwe okubeera nga tuyunga eŋŋanda. Atutaase ebiyinza okubeera nga baawula wakati w'ab'eŋŋanda. Tusawa kitiibwa Allah atutaase balabe baffe be tumanyi ne be tutamanyi. Tusawa kitiibwa Allah atwongere emirembe mu ggwanga lyaffe atutaase obutabanguko. Tusawa kitiibwa Allah baganda baffe abawangalira mu nsi ezirimu okusoomoozebwa. Allah abeere nga abayisa mu mbeera eyo abaddiza emirembe. Tusawa kitiibwa Allah ayambeko abakulembeze baffe mu kubeera nga balongoosa ebibi bakulembera. Tusawa kitiibwa Allah awe n'abagoberezi okubeera nga bagoberera abo ababakulembera. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.